zotasobola kwaniramu zonga zoza ngana wobo kwanotya omukyala takuwa budde bumutuusa ku kyakumusabiriza kuba pomini nonya pomini we mukyala leero naye kona sabula yongera ku kapitch why be that fun party day abi bafana magical party day we have just touch this one party day are you gonna we pumping that why party na because ogamba ki mutoa microphone ayine koze chebale kale ogamba otya yatuli bapita jemusi namala obadde namala ngonda bikidde bulungi kale olabisa bulungi ononywa ki bero anonyowa soda what tomeza funa time yakwana luyimba luba lubatabula kakati era kyekimu era mundongo mwolabira omukyala ali decent abeera atya gali mundongo n'omuyaayu ubeera kutya mundongo kona akayimba kekamu tetufumira ku bya nyambala si nyambala si kiwane waba ali mu mini ng'akomye eno kona ono yali decent why be that fun party day abi bafana magical party day we have just touch this one party day are you gonna we pumping that day why party na because of them rocking but the baby bafana they can't them up on the pocket na them up on the pocket na them pocket you the just touch you and to them party luchasika bwa distance naye komando ne waba mkyala mukulu nga kale katugeze nga maama wange ngali mu gomesi naye nga yakula komando ngali mu gomesi pulira ngereza kuwange kuba akayimba kona why be that fun party day abi bafana magical party day we have just touch this one party day are you gonna we pumping that day why party na because okuvaya bangalole kwata oyo manya komando omanyirawo etagenda yalwana entalo ayina makulu kati waliwona waŋŋamba olina omuyaayi omuntu nga mulema disabled nange naje namusanze ngali mu ndongo nali manya abantu abo tebafuna budde bambi busanyukamu naye mune bafuna ate n'abakyala bafuna yafunywa akakyala kabadde kalungi kali ka beautiful naye nga engeri gyakikolamu kwegamba yabadde mulema nga mulema kona akayimba ke kamu alina omukyala mulungi what no not a good talk at the best but what chat get no in your move first can you got in the first atotayiza nnyo butyo kati omwana era yadduse n'afuluma ewe n'afuluma baliwakirabu kati nembagoberera omwana ng'anyiize namusanze ku simu nga akubira booda mukime booda ye akapulo jangu nkime bannesategedebwa bebi tonyiga naye va ku simu andekagwe va ku simu wakasajja gwendekabwe andeka gambe va ku simu anyiga n'empina nje kwabye va ku simu kale kanyivuddeko come on baby yabadde nga mwisaako essuuka wa naye munaakoli masijja funa accident tumira omukyala olunaku olwaleero nga wasazeewo ne bakuyita naye nojja n'abantu bangi omusajja n'aguma n'abagulira bye mulidde naye babikolabo bano bagentleman omuniga yetakalaza naye ogamba kanzije na bonna kugamba mujje naye afuna engeri esala expenditure ye mu buli ngeri atya nga ndi mukazi muwala nze n'abantu bangi oli mukyalo oli kuba essimu hello Auntie. Daddy trouble. Yeah. Yogala schoolila. Is it? Kati olidda. Ndi waka. Oli waka? Mbadde nfunye waka naano n'okalya. Bannange ofunye waka naana? Ya. Abana ssente naye zonna baziyita kanaana. Omuniga ssente zonna ziba kanaana oba kakadde ye akayita kanaana. N'okalya? Nja kalya. Kati nsalaako mwana ano. Oli ludda? Salako mukikira tuli kula bonita anti kula bonita kale katujje ng'enkola yaabwe katujje najja n'abantu aba
bamusanga ku mulyango ne bajja ne bayingira ne batuula Daddy Trouble bana ina tukuyire ku byokulya atonzalawa asikuzalawa omunigo boli mukazi boda bobada buyisali natai sikuzalawa ize kati chichi ono bamita ba Shanita Chantel Chantwit ne Champwat muli bameka tuli bana muli bana oli afegaseko bwegasi oli ogambe ani Chantwat oli ne museke just musanze wa Chantwat ne Champit bobachi ne chali wa mugobera ababoba kite kakali stoke njabale tero omwenge temunyiga ize obubebe bugambe bujetu musembere Shanita ne Chantel musembere eno batuge ku byokunya